Ekitongole kya V.I.R.U.S Research Institute mu Uganda kyongedde amaanyi mu kaweefube okunoonyereza ku musujja gw'ensiri. Amatendekero aga waggulu ag'enjawulo gavuddeyo ne geegatta okumaliriza omulimu guno ogubaddewo okumala emyaka 11 emabega. Mu kaweefube okulwanyisa ate omusujja gw'ensiri, ekitongole kya Uganda V.I.R.U.S Research Institute kitandise kaweefube okutandika okunoonyereza ku nsiri y'enkazi, ng'eno baagala bagikendeereze ddala okukendeeza ekirwadde kya malaria ekirabise nga kyegenze maaso n'okweriisa enkuuli. Kaweefube ono alabise nga yatandika mabegako ate omwaka guno ekitongole kisitukiddemu nga bagamba nti tebagenda kutuula butuuzi wabula bagenda kukolaganira n'amatendekero aga waggulu. Kuno kwe kuli Makerere ssaako n'eggulu okulaba nga okunoonyereza kuno tekufa togge. Mu nsisinkano ebaddewo akabondo ka Parliamentary Forum on Malaria ssaako n'ekitongole kino bano basobodde okukola okunoonyereza amawanga omubadde Burkina Faso ssaako ne Mali ne bakakasa ng'enteekateeka eno besobola okuyamba ennyo mu kulwanyisa omusujja gw'ensiri. Jane Wakikoona okuva mu Entebbe V.I.R.U.S Research Institute ategeezezza nga mu kaseera kano bakyagenda maaso n'okunoonya ensimbi okulaba ng'okunoonyereza kuno kugenda maaso. Highly renowned Ministry of Health. So the National Malaria Control Program is our lead. And therefore we are doing a lot of strategic planning with them to ensure that they lead the process of stabilizing the base so that it can give us a front to be able to reach out to the other stakeholders. We've also looked at the private sector because they are all there and, you know, having all these ideas. Abaka batulwa kabondo kano ade bakulembeddwa mu Timothy Batwa okuva Jinja ono ategeeza nga batagenda kutula butuuzi wabula bagenda kufuba okulaba nga bafuna ensimbi okuva Ministry y'ebulamu babe nga batandika okunoonyereza kuno. Batunyonyodde bulungi nti bali kudduukirira obulwadde obw'omusujja gw'ensiri nga bo bayita mu kawuka kennyini ako ke bayita ensiri nti kimanyikiddwa nti ensiri enkazi yerwaza obulwadde bw'omusujja, so ensiri enkazi bwekendeera n'obulwadde bw'omusujja bujja kendeera. Omukwandaganya emirimu mu kabondo kano Jackie Nakendo ategeeza nga ne bagenda okufuba okulaba nga bakolagana n'amawanga ageetoolodde Uganda kubanga omusujja gw'ensiri kizibu kya Africa yonna. I think we had, as we were having conversations, we were supposed to travel to Arusha to have that formation, and then there was the COVID-19 and then all these SOPs that followed. So we have not been able to pick it up from there, but we have been having conversations when we saw that the COVID was trying to be relaxed a bit. We're having conversations with Tanzania, we're in touch with them, we're having conversations with the members of parliament from Kenya. Mubimu ku bikujjuko ebibaddewo omwaka guno okujjukira olunaku lw'omusujja gw'ensiri obaddewo okwemulugunya kwa lwatu ng'ate gavumenti esiraba yetwadde ku kirwadde ekya korona so nga n'omusujja gw'ensiri gukyagenda maaso n'okutta abantu ng'era Uganda lyerimu ku ggwanga erisinga abantu abafa mu nsi yonna. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.